Mugamba mutyamu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mwebale kubeerako mbasaba mugende maaso n'okwegatta ku channel yaffe eno nyiga kalwed yako osobole okugyegattako n'ekirala likinga video okusookera ddala waliwo abateekako comment ku video zino ku YouTube bambi mbasina ngeri gye nyiza kubaddamu ku YouTube kyoba olaba nti ngezaako nnyo okubawa WhatsApp number message muzisindike ku WhatsApp kijja kuba kikola nnyo amakulu ng'osindise message ku WhatsApp number nja kuba ngibawa okusookera ddala kyembasaba nsaba mwegatte ku channel yaffe eno gyegatteko kuba bingi ogenda kuyiga ogenda kumanya buli kimu okimanye okitegeere kibe nga kikuyamba kati olunaku olwaleero ndi kummwe abakyala njagala tutunuulire akantu kano akayitibwa galiki ndooza mmutegeera mwenna oyo gwendi mu kususa ayitibwa galiki oyo agenda kuba akuyamba okwejjanjaba endwadde ezo ez'okusiyibwa wansi oba tuziyite infection egamba galiki oyo agenda kuba akuyamba bulungi nnyo galiki oba omufunye bulungi kakwate bulungi funako akaweke kamu nga bwola ke bayita akaweke ako kendi mu kususa oba omufunye bulungi galiki mususe bulungi atereere nga bwola bwendi mu kumukola nkugambye galiki ono agenda kuyamba ku ndwadde ezo ezibasumbuwa mu abakyala okusiyibwa wansi oba tumuyite kandida mu kwega mutawanyizibwa nnyo endwadde ezo ez'okusiyibwa wansi nnyo era okusookera ddala nali nabagamba nababulirako ku video yasooka wansi eyo nabagamba tugwe wenna omwana omuwala ng'owula nti olina okusiyibwa wansi ovaamu amazzi agatali malungi akawuka kakuvaamu si kalungi nakugamba nti genda mu ddwaliro ofune eddagala bajja ddikuwa ofune empeke bajja zikuwa oba bakuba empiso kati omala okwejjanjabisa singa oddamu n'ofuna okakwe kwegana okumanya onoddamu n'ofuna okusiyibwa okwo tunuulira bulungi bino bye ngenda okukola bijja kuba bikuyamba okitegeera mulimu abaludde n'ekyo ekintu genda bakujjanjabe naye oba nga wakakifuna nga wakatandika okuwira okusiyibwa tunuulira bino bye ndi mu kukola bigenda kukuyamba tulabye galiki nga mususa bulungi empeke emu kati funa empiso ofune ne wuzi etunga engoye wuzi eyo gigatte emirundi 3 oba 4 ogiyingize mu mpisa ennene eyo nga bw'olaba omala ogiyingizaamu ewuzi eyo omala ogifuna bulungi gigiremu emirundi 3 nga bw'olabye awo omale eno wasemba osibe yakatuttwa nga kanene okitegedde eno wasemba koolaba akakatuttwa kasibe nga kanene womala obisiba bulungi nga biri mu mpiso funa amazzi agookya nga bw'olaba awo nze eyo fulasika gy'olaba funa n'akantu bulungi akakopo oba akantu ng'ako biteeke mu mazzi agookya empiso n'ewuzi yaako osobola n'obitokosaako singa oba osobodde oba funa amazzi agookya obisuulemu ng'omaze okuyingiza empiso ng'omaze okuyingiza wuzi mu mpiso kati omala okuyingiza wuzi mu mpiso bisuule mu mazzi agookya bimalemu eddakiika nga 2 oba eddakiika 10 kale okitegeera oba nga obitokosaako bitokoseeko oba olina amazzi agookya nga agolaba nze wengajje mu fulasika bisuulemu bulungi nnyo omala obisuulamu endakiika nga 10 gijjeemu nga bw'olaba bwentu wendi mugijjamu nkugaba bino byendi mukola bigenda kukuyamba ggwe asiyibwa wansi nga mbutuufu osiyibwa nabagamba nti ebintu ebyo okusiyibwa okwo ebiseera ebisinga kiva mu ku tooyi ezo zimugendako nga mugendako lukale nga muli bangi abazigendako kibaleetera okufuna endwadde ezo ez'okusiyibwa abasinga temwagala zijjanjaba kituuka essaawa ne ziba nga zibalumye nnyo mumaze nazo ebbanga ddene awo enagambira nti oba omaze ne kandida oyo ebbanga eddene genda mu ddwaliro basooke bakujjanjabe genda mu ddwaliro ery'ekizungu bakuwa empeke bajja zikuwa oba bakuba empiso ojja kutereera bulungi nnyo okitegeera naye kandida wabanga nga wakamufuna nga wakafuna okwo okusiyibwa tunuulira ekintu ekyo kyendi mu kukola kati galiki oyo funa kagaliki katandika okukafumita mu ebituli kagaliki kafumite mu ebituli nga bingi
okitegeera nga bwolaba bwendi mu kukola fumitamu ebituli bwotyo nga bwendi mu kukola mu galiki mu mpeke ya galiki omala okufumitamu ebituli obutulituli kati fumitamu empiso eyo eyitemu jjukira empiso eyo twagitaddeko wuzi ne tugisiba ekituttu eri owasemba gyesembera ojja kiraba okitegeera gifumite mu galiki eyo eyitemu omulundi gumu nga bwolaba bwentyo bwendi mu gisika olaba ndowooza olaba kati ekituttu okiraba kyekisemba awo ne kiremera awo ekituttu ekyo kyolaba ekyo kisibe bulungi nga bw'okiraba ekituttwa ekyawuzi kwegamba kiremerawo awo okitegeera nkugambye nti bino bigenda kukuyamba gwe omwana omuwala asiyibwa alina kandida nga wakamufuna kijja kukuyamba galiki oyo ajja kukuyamba akola bulungi nnyo okitegeera naye nga mufumitemu obutuli nga buwerako nga bw'ogenda okulaba nga nziramu okikola mufumitemu n'empiso mufumitemu okitegeera kandida oyo kirungi niwejjanjaba mwenna mu abaana bawala bali ewaka kuba omu weyejjanjabako ate addamu n'amufuna olw'ensonga nti muba temwejjanjabye kati woomala empisa eyo gisaleko nga bulaba bwentu bwe ngisazeeko neeno osibeeyo bulungi nnyo mbadde nkugamba nti mwenna mulina okwejjanjaba abaana abawala abali ewaka oba abakyala mwenna ate ekirala oba ogenda mu ttoyo ennyinzi ez'olukale ku mulimu kwefuna akaddeko okole galiki oyo nga bwe mbadde mukola kwegamba wejjanjabe wetonaa kumufuna tonaa kusiyibwa naye wejjanjabe osobola okukikola mu buli wiikendi n'oba nga okikola okitegeera oyo n'omusuzaayo olina kumusuzaayo omuteekayo munda wansi n'asulayo okitegedde omukola bwotyo n'omufumitamu omala omuyingizaayo wansi mu bukyala n'omusonsekayo munda n'asulayo n'omugjayo ku makya bwotyo singa onaakikola n'okikola kijja kukuyamba okuwona okusiyibwa wansi oba okuwona kandida oyo abasumbuwa okitegeera nabagamba mulina okuyonja toyireti muziyonje nnyo muziibwemu eddagala musobole okuyambibwa okutta obuwuka obwo obubakwata abasinga mubujja mu toyireti oba gye mufuka abalala n'abasajja babuleeta ne bababusiiga okitegeera kati n'olwekyo weefeeko nnyo okwejjanjaba infection ezo ez'oba olina wansi oba okusiyibwa okw'amaanyi okwo n'ofuna n'obutuututtu kati olaba ekintu ekyo nga bwenkola nkulaga jasi njagala kukulaga enkola gy'olina okikolamu omala okayingizayo nga wembadde nkayingizayo kati ankulaga nti kafayo bulungi abasingamu kabalemerayo ne kalemerayo olw'ensonga oba tokaobeera tokataddeeko wuzi teekako wuzi okayingizeyo bwotyo bulungi kayingireyo ddala munda wuzi esigale ebweru kati obudde we bukya ku makya kateekeyo kiro ng'ogenda kwebaka obudde we bukya kasikeeyo bwotyo nga bw'olaba wansi mu bukyala kasikeeyo nga kiwedde okitegeera tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti gyegatteko nkugambye nkujjanjaba okusiyibwa wansi okusiyibwa wansi kajja kukuyambawo kaggaliki nga bwe nkakoze buba okakola.